y'enjawulo ng'agezaako gobye bannange oyo jjajja akuba embooko nange mmutidde ebigere bisire bannaye otunoonyeza eri enkata tuyambe omuntu oyo otufulireyo enkata n'ekisosoko ekya Katonda akakaluba bannange muba mulina we musobola okuteekamu nnyina mmwe mumugjeewo wanatuuka wano mu teeti eno nga mutuula wansi mwenna musituke waggulu jejeyongeramu akayimba ye mukyala Robin Akitatta waaw omuntu okusunda omulemerembe omulamana Akitatta tulina taata n'abafamire olembera mpola mpola empeera ekimuli ekyo taata wanika mu bbanga bwotyo kisseeko mpola mpola tukiikiriddwa ab'ennyumba ya Ssaalongo Yohana Naggwano Entobe Kyaggwe kitalo nnyo kitalo ddala omubaka Margaret Wow, olunno Science High School mutuuke mpola mpola ne bakansala eddala okubeera abakozesa ate era abayizi ab'ensonga n'obubaka bwa ssente bwatuuse bulungi nnyo ddala okuyimirizaawo ensonga eno kale tweyanziza Science High School bawe ekyabwe science awo be baana b'omugenzi kaakano omukyala naawe jangu otuuse ekimuli olwo nno taata n'ab'ennyumba y'abazzukulu ba Kisaala Mbaziira tweyanze ye mukyala Robin Akitatta waaw omuntu okusunda omulemerembe omulamana Akitatta tulina taata n'abafamire olembera mpola mpola empeera ekimuli ekyo taata wanika mu bbanga bwotyo kisseeko mpola mpola tukiikiriddwa ab'ennyumba ya Ssaalongo Yohana Naggwano Entobe Kyaggwe kitalo nnyo kitalo ddala omubaka Margaret egyo ly'abalamu avuganyizza ennyo ku kifo ky'obwawuuma MP district representative owa Mukono district district NRM committee taata awuye wuuyo atuuse mpola mpola taata awuye baba tusangaire okubona kitalo galeke yesu tweyanzeege kabwe bwatyo ng'abugiriziddwa muzzukulu wa Mugema Stentongo oyo egombolola chifu waffe maama tweyanzeege ne ssentebe waffe omulonde mutaka Mulangira Stefano Nfuuwa tweyanzeege obubaka obulungi sibusaba kugubazi waffe ow'olwaleero ddala ebigambo tulize kuwerekera tulize kubaziikirako naate tunkwasiza ensonyiira afuta ate muganda wange ate mukodomi wange kitalo nnyo kitalo ddala njakuuba kubeera bulungi
kati bakadde baffe wetubanga tuzze wano eno sekuyimiridde mu kkubo tebakututwalako buli kimu kyafa njagala bwoba olina fridge wakonfulire ice kubanga dokita nge yali muzungu emulago nagwa mikono gya muzungu bwobanga olina amazzi aganyogoge wakageyambisa ennyo Mwami kitatono ngenda mwogerako ebigambo bikiri olw'embeera gy'ebimusaawe. Mwami kitatono abadde mwami wange nga twasisikana mu 2017 gy'emyaka 10 gyembadde naye. Mwami kitatono obulwadde bwajja ng'obusaaga bwajja lwakubiri n'akomawo ewaka n'angamba mama naziwa okimanyi omubiri gwonna gunnuma oba nina fatiidi oba kiki ne mugamba nti otambula nnyo oyinza okuba bukoowu leero obunzirako ewaka era yampulizikeera n'asiibawo teyava waka kati mba ndi eyo olwokusatu nkeera ngenda ankubira essimu kuyita n'angamba okimanyi nti mpulira bubi ne ngamba kankubira omusawo ajjanjaba abaana ajja akukebereko kuyinza okuba musujja ng'olwangambye alina ekifu ku maaso atandise okuba nga takyalaba omusawo najja n'amugyako omusaayi n'angamba omusujja mungi kyayika gumuluddemu ne mugamba kale kati ogenda mukolera ki n'agamba kamuteekeko eccupa n'amuteekako eccupa n'agimuteerako waka nembeerawo ng'agimuntalinga n'angamba naye gwe ne bwogenda tebataddeko eccupa basika abaana bwe bali ewaka bajja kuba bampa ebyokulya kati neŋŋenda kuba butuuka olwegwaddamu n'ankubira n'angamba komawo n'ebyokunywa ngulirayo lukoze eduwo okomawo kuba mpulira bubi ne mugamba yeggwe simanyi abasajja bakutaddemu ejjembe obulwadde nga butukira sikirisi tugenda okukeera olwokuna mutuulako bufeesi namuno munamuddemu ne mugamba bulwadde kyobwo kati mba ndi awo taata nankubira n'angamba muwala mpulidde nti omukutaba mulwadde kiki ne mugamba kituufu mulwadde naye embeera si ya mulembe naye taata bwandibanga okwo si musujja bwa bulijjo kati ekibadde kitabula okumanya olumbe lumuzibu taata nga wakubira omulwadde amugamba nze ndi bulungi yakuterera naye nga nze abeera naye asula nga ndaawe anakwanafuwa olwokuna twasiibawo era olweggulo n'alya bulungi ne tunyumya mwami mufuuwa chairman n'atukubirako n'ayogera naye be yali alina okwogera naye n'amala n'amugamba ng'omukyala n'amufa naye n'enjogera naye n'amubuuza mu kitabo ono alayira n'amugamba nja kulayira kyeya n'amugamba kale sisinkane enkya ssaawa 2 n'asula bulungi ku makya olwokutaano n'akeera n'angamba nteera akakeeka emiryango mu busubi kube puleshapu weyazikuba n'agamba olaba nfunye amaanyi kati nina okgenda n'angamba teekayo amazzi neteekayo amazzi n'anaaba naye weyaŋŋamba mpe essaati zange nyambale ŋŋende olwazimuwa n'anafuwa nagweri ne mugamba kiki yambala tugende mwami mufuuwa yatugambye essaawa 2 n'angamba ekituufu sirina maanyi eyeevuga ku lwokuna ngenda olaba ng'ayita omwana ng'amugamba abi mpa omuggo ogwo musonda mu butuufu mu kisenge yagwirayo ku muggo eyagenze ng'atambula okunaaba nga takyasobola tugenda abantu ne bajjaawo neebaza kyeyamaani we namakwa kyeyamaani wa NRM namakwa najja ne tumuteeka mu mmotoka n'agamba nja kulayira tutuuka mu teesi yeeyongera okunafuwa tutuuka mu ddwaliro mugamba kikyowulira agamba sirina kyempulira okuleka amaanyi obulamu bugenda ne bateekako eccupa n'akomawo n'akubegerayo awo n'addamu okuwuliza kuba nali ntutte baana waka nga baŋŋamba eno totawaana kujja omwami wafudde naye ntuusa okwebaza kwange eri maama wa Buganda Juliet olwa basale gy'otuwadde wamu ne Honorable
tubeebaza. Beebaza nnyo okulaba nga muwunyizza mumpa amaanyi agawerekedde omwana ekitiibwa. Nebeebaza nnyo ebibiina byonna ebyenjawulo na buli muntu yenna alina kankwasirizaako okuziika omwana ng'ono. Omwana ng'ono essimu gifuna lwakuna ekiro kyafunyemu omusujja. Beera ku makya okukuba essimu tagikwata. Nziramu nenkuba essimu nenkuba kuyambama wange n'agikwata n'aŋŋamba awumuddemu mulindemu. Nziramu nenkuba kusanga 2 n'ankwata nemubuuza kiki ekikulu. Siri bubi nnyo naye gyatugende tulayire enyambala wano alayire bantuuka wali waggulu motoka yali eyimiridde mwanyina akwaddako nankubira essimu nagamba taata yange olulaba embeera sinnungi era nenva kulayini y'emmotoka neninya piki neŋŋenda negamba wapiki kusikamu ku muliro wadde ndi mukadde nenina byengoba nentuuka ewuwe nembuuza kiki nagamba taata bamugumu nja kulayira naye mubiri mugombumu oza oba oli mulwadde enyo ebyokulayira bireke tugende mu ddwaliro. Oyaa nja kusobola okulayira siri bubi nga kale tubeerawo atandika okwetegeka bamukubira essimu nasangawo ne muzeeyi erinnya lisirimanyi bulungi bamuyita chairman oweeyo Saalongo nga bali bonna. Saalongo n'agamba omwana ono mubuuza tayogera bulungi kikimuluma naye baba asaze okugenda alayire alijja emmotoka tugende era ne balinnya emmotoka ne bambuka ku ggombolola nensigalawo nebinnya piki nange oluvannyuma nengoberera agenda mu tenti gye babateekamu n'abeerawo essaawa ne bamugjawo bamugala bamuteekeko amazzi gye bamuzza netunuulira embeera y'omwana wange nga ndaba agenda era bwe yali alayira yayogera ebigambo 2 nendaba nga amaanyi gamuweddemu. Neneebazanya ekibiina kya NRM na byonna ekibadde mu buyinza ne bannabutali bakalaye mwebale nnyo mwebalire ddala byalina kankwasirizaako mukama muwe gyasinga okwagala. Ngenze okubateekerateekera nate ndikomawo nembakima eyo gyendi nammwe mubeereeyo. Okukkiriza kwaffe kuli kumu kwokka nti Katonda bw'aliba akomyewo okukima abantu be ne muganda waffe kitatta tugenda kubeera wamu naye. Era nsaba okukkiriza okwo baganda baffe n'ab'emikwano kubeeyongere emitima gyammwe. Olunaku olwaleero nyimiridde wano ndabye ku baganda bange abava mu kibiina ekya NRM, ndabye ku baganda bange wano abava mu kibiina kya DP. Nze ayogera wano ndi wa National Unity Platform. Naye kitatta ffenna tulese ebibiina byaffe ne tuleka amadiini gaffe ne tuleka kabira zaffe ne tugamba katugende tulekere muganda waffe. Kitegeeza kitatta abadde musajja agatta abantu bonna ewatali kusosola. N'olw'ensonga eyo nsaba bassebo ne bannyabo abali wano kino kibeere ekyokuyiga eri ffenna ti naawe bw'oliba ogenze ne bw'otakkiriziganya nabo mu ndowooza bajjanga ne bakukyalira olw'emirimu gye babakolangamu. Nsaba Mukama Katonda ayinza byonna ayongere okubeeramu nammwe nga tugenda mu mbeera ey'okuwerekera muganda waffe ono. Tusaba atukulembere mu lugendo olwo. Naye ekisinga byonna eri abasigadde ffenna naddala abalina akakwate ku muganda waffe abasinga bwe tumala okuzika tugenda kutambula tugende. Naye nsaba Katonda ayinza byonna oyo ali waggulu alaba mitima gyammwe abasibe ekimyu kubanga yasinga byonna. Waffe ono saasira taata we ne famire abooluganda nammwe mwenna abazze kitalo. Waliwo enjogera egamba nti olwendo we luwoomeseza amazzi ate we lwatikira. Embeera eno si nnyangu
ereeta ebibuuzo bingi era mu mbeera ng'eno ayinza okutukubagiza ali omu eyalaba ku nnaku efaanana bweti yejjaffe Biikira Mariya omwana we Yesu bwe baamutta ne bamuwanula ku musaalaba ne bamukwasa omubiri gwe nga gunnyogoze. Maama n'akwata omubiri gw'omwana we nga gunnyogoze n'anyolwa nnyo. Naye mu kunyolwa kuno amaaso teyagajja ku Katonda, kyamuyamba okuyita mu mbeera eno enzibu era naye n'atuuka mu ggulu. Mwebale kujja bangi bwe muti. Okujja kwammwe njagala okufuula essaala nga toweza buweza muwendo guli wano. Ebeera essaala ewerekera omusajja wa Katonda ono Henry ng'omusabira ayingira eggulu olw'ebyo ebirungi bye mumwogeddeko, olw'emirimu egyo emirungi gy'abadde akola. Zifuula essaala olugendo lw'okoze olukuleese wano, ebeera essaala. Omukama agambye nti oyo amukkiriza afuna obulamu obutaggwaawo. Abaawano bagamba nti Henry ono buli lwabadde nga ajja ku kyalo ng'afuba okwambuka waali ku kereziya, neeyo gy'abadde abadde mukulembeze bulungi. Awo nno tusabe Omukama oyo gw'abadde aweereza amuwe ekifo kye kye yamutegekera mu ggulu. Twamba ku muganfambye sisasobola kukola ki beyimirira nenoonya nenajja nabo nebagamba banoonye kyamaanyi ayingize emmotoka munda tutwala omulwadde mudwaliro embeera ekoze ki efuuse ey'ekinnyika gobe tekyasoboka. Ne bagireeta ne tukola ki ne tudduka mangu mu ddwaliro yogayoga. Tutuuse mu ddwaliro batutaddeko amacupa tubuuza omulwadde atucekinga obulwadde atugamba lusujjasujja naye si luno amaanyi tujja kukola ki tujja terera bateekakawo amacupa amangu. Kati twogerezeganya n'abali ku nteekateeka batugamba wamalamu ecupa esooka bogerezeganya n'abasawo asobola okujja n'akola kyakuba ekirayira amala akole ki addeyo amaleyo treatment bayongera afune treatment. Tujja yogayoga n'omulwadde wange mpolampola tuuka ku ggongola tuweta aŋŋamba taataziwa obulamu nno bugenda naye tugenda kuba ki ekirayiro tutuuka tusiikana kyapaasoni mu suulu amugamba onaasobola olayira n'amugamba kyeya I can speak kati kyeya n'atuddamu nti wakola ki wasoma ojja kola ki ojja kikuba. Ne tuyingira ne mugala tufulume n'aŋŋamba ekituufu ekirayiro nina okikuba naye sikola ki seewulira. Ne tutetenkanya awo n'akuba ekirayiro kigambo ekyasembayo yaŋŋamba obulamu buganye obwa sipiika bukoze ki buganye nangwako tutetenkanya tudduke mu ddwaliro tuyo ku Herona. Tuka ku Herona bakatutema nti kakoze ki akagoba kakoze ki kaweddemu kitegeeza nga takyalina ki kyabuuza.